Mwasise mutya bannaffe abatulaba n'abatugoberera mwebale obuwagizi bwammwe temujjanga okwo. Twabadde tuli awo ne tulaba omukulembeze waffe amanyiddwa nga Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu ng'agenze ku pulogulaamu eyitibwa Barometer Kaasammeeme. Twamwesunze nnyo naye nkakasa nti abamu temwamulabye kuba obudde bwadde bwe bumu nga bwegassa obw'omupiira gwa Premier n'obudde bwe. Naye muno tubayogedde ku nsonga nnyingi naye nze yankuttwa mu babiro ye eggaali. Kuba eggaali tubadde tujuulya naye kati tuginnyonnyokanga naye yasobodde bulungi odutunnyonnyola mu biti byayo ye byeyameze ebisukka mu bisatu. Yatugambye nti eggaali kulinga kwegatta naye bo ku mulembe gwabwe bagiyita ggaali n'agituviira gye yatandikira nti ye yayitangawo n'abawagizi be nga gye bayita eggaali. Ekyo si kibi era si kikosi kya bubbi ng'abamu bwe tubadde tulowooza nti ategeka bibinja by'ababbi oba byabayekera oba byakulumba ggwanga. Naye yatugambye nti y'engeri yokka abantu gye bayinza okuyitamu okukuuma akalulu kaabwe. Jjukira tuyingidde sizoni ya kalulu. Guno omwezi gwa kwetegekera kalulu kubanga mu Gw'omusanvu tugenda ku nomination. Kati buli kibiina kyonna kiri mu kulwana okulaba nga kitegeka bwe kinaakunga abantu baakyo. Eyo yabadde pulogulaamu ya kukunga era nsaba naffe tutegeere bulungi eggaali. Ate yatunnyonnyodde bulungi nagambye muba mukola eggaali yammwe temugijajaamya kwogera bammemba nti ono gundi wa ggaali kubanga abalabe bammwe bajja bayingiramu. Ekintu kyeyayise eggaali kwabadde kwekunga, kwetegeera, kwemanya nti nze noono ffe mu myaka gyaffe egya 80 bwe Mwami Museveni bw'awangula akalulu bwe tukwenda mu kalulu ka CA akeetabwamu bannayuganda bonna nga batugambye ffenna tuli wamu kitole. Naye kyatubuukako Mwami Museveni okulangirira nga akalulu kawedde n'agamba NRM ewangudde. Ekintu ekyo kyaleeta ebibuuzo bingi era omugenzi Ssemwogerere n'ateekawo ekintu kye baayitanga ab'endowooza. Ffe mu myaka egyo twatambulanga nga tuli bandowooza era mu b'endowooza ne mukulu Ssebaggala mwe yajjira era endowooza yeerwanyisa effugabbi eryali lireeteddwa kuba baali baagala tuteeka mu kibiina kimu mu biseera ebyo. Naye Mwami Ssemwogerere ng'atukulemberera mu kigambo ab'endowooza twasobola okuteekawo kati mmwe kye mweyagaliramu okubeera nti ebibiina by'obufuzi byaddawo tebyali byangu. N'essaawa zino ono Bobi Wine kyabagamba ati mukoppe kiri ab'endowooza twabanga kimu era twassanga kimu era twayogeranga kimu. Nammwe eggaali zammwe muzizimbire mu kisinde ekyo nti eggaali yammwe ebeera abantu abalina endowooza emu, abantu abakkaanya ku kintu ekimu, abantu abalowooza obumu. Eyo gye bayita eggaali. Tekikwata ku ffe ffekka abalowooleza mu nkyukakyuka. Nammwe abali mu buyinza nammwe muzimbe eggaali zammwe muggyemu okutukuba kuba bw'onobeera nga olina eggaali yo egenda okutwala mu kamyufu ojja kubeera ng'olina amaanyi kuba olina omusingi. Eggaali ye musingi. Munnamawulire bwe yabadde abuuza Bobi Wine yamubuuzizza ebintu bingi. N'amubuuza n'akavidiyo akatera okutambulatambula ku mikutu oba ku mutimbagano. N'amugamba ddala munaakwatagana ekikonde ne General Muhoozi. Ffenno kaatukutte omubabiro nga twagala okulya Bobi kyaddamu. Naye Bobi yatugambye ayagala bakwatagane bafunewo General omutuufu ne General ali feeke. Ekyo kiri eri mmwe okumanya ani General ali feeke n'ani General omutuufu. Bwe baavudde awo twebaza nnyo munnamawulire watudde mu ntebe yo mu kaseera akaabadde akazibu. Kuba olina ebibuuzo byabubuuzizza nga ddala bw'otoba musajja munnamawulire mugumu nga tebibuuzika naye era nga naye byakwanukula ng'alinga akusuula mu katego naye wabadde mugumiikiriza n'otamuggyako. Twebaza webale nnyo webalire ddala. Bobi Wine alina akagambo ke yakoonyeeko abamuwulidde Ssentamu Kyagulanyi ng'ayogera. Yatugambye nti abaana ba ghetto babateereddewo obwenge obwa layisi banywe nusu 5 omuntu zisobola omutamiiza. Bannange ensonga eyo nsaba bannayuganda tuleme gibuusa maaso tugitunuulire era ndowooza yandibadde etambulirako akalulu ka Uganda. Lwaki bannayuganda tunywa nnyo omwenge? Bw'otambula n'oyingira mu kibuga kya Hoima ennaku ekkwata nti ekikwaniriza mwenge. Hoima bagifuula site, Oiro site. Naye teri kintu kikwaniriza nti mafuta wabula bakwaniriza na bipande ebigamba welokaamu wano banywi ba mwenge.
bannange eggwanga lyaffe President Museveni olifugidde ku mwenge. Nze nakugamba oba njagaloddemu onoonyereze ensi gye bayita Iran yesingamu okufulumya omwenge ogusinga ogw'ebbeeyi ennyo ennyo mu nsi yonna. Bakola omwenge mu Iran ogusinga okuba ogw'ebbeeyi mu nsi yonna naye tusanga abantu ba Iran nga batamidde. Bwe tuba nti omwenge mu Uganda tulina ebika bingi ebiva mu mwenge, ebintu bingi ebikola omwenge. Lwaki tetugupromotinga ne guba gwa bbeeyi okusinga okugutunda nusu 10, nusu 5 ne tutamiza abantu baffe abandi badde bazimba eggwanga. Nsaba bekikwatako muwere omwenge ogwa layisi. Ensi zonna ezitunda emyenge okufunamu zitunda omwenge gwa bbeeyi. Kati ffe kwano kafuka katale ka Tanzania kutunda wano spirit. Tanzania ekola spirit okumujja mu bigogwa mwaba mukamula ne baleeta wano ne bamutunda bbeeyi esembera ddala okuba eya layisi. Spirit yayo kyamawuggwe aviiramu obulwadde n'abasawo basobola okunjulira. Naye ffe tuyina omwenge ogusobola okuvaamu omwenge omulungi. Tuyina omwenge oguva mu matooke. Ogwo omwenge gwa bbeeyi nnyo senga guba gutundiddwa. Nze nagamba jjajjange yagukolanga era gwamuyimirizaawo mu myaka gye6 ng'agujja eyo. Nze jjajjange gwe nagambako ow'e Masaka eyasooka okuzimba ettegula e Masaka yajjanga omwenge e Masaka n'aguleeta mu Uganda Breweries era be badistributa ba Uganda Walagi abasooka. Naye tunuulira abantu abaaliwo mu myaka gye6 baali batamiivu nga kati. Omwenge kintu kikulu nnyo kuba kye kimu ku by'obusuubuzi ebireeta ssente naye gubeereko kkomo. Abantu bagunywere mu budde gubeere gwa bbeeyi. Naye bw'okutamiiza bannayuganda n'obwenge obw'essente entono eggwanga lyaffe mulisudde mu katyabaga oba mu mwagala abatamiivu babalonde omuwa siringi 10 n'agenda n'atamiira n'agenda okuba akalulu ng'atamidde. Ensonga endala gye bayogeddeko gwe munnamawulire bamubuuzizza n'omugamba nti President Museveni yawandiika ebbaluwa eyo ng'ekwata ku mivuyo egyali mu kalulu k'e Kawempe. Naye ebibuuzo ebyo bye yabuuzizza nsaba Pulezidenti naye atuyambe abitwanukule kuba bamubuuzizza naye n'abuuza. Kati nga wano bwe bamubuuzizza tusaba oleeta omuntu asobola okwogera Pulezidenti Museveni atwanukule ani yaleeta jjaati mu kalulu kuba ekibuuzo ekyo kikyali kyamaanyi nnyo ate nga tugenda mu kalulu bwe tuba nga tutegedde ani yali avunaanyizibwa ku bitongole ebyo ebyokwerinda ebyakuba abantu. Kyandibadde kirungi tugoberere amagezi agatuweebwa Uganda bajjeewo akalulu tusigale nga gwe baagala okukola baapoyitinga mu apoyitinge. Mmaliriza nga nzira ku lukiiko lwammwe olwa NRM olugenda okutuula olwaleero. Tusaba mukole empenda ezigenda okutuyamba akamyufu kammwe kaleme kulabikanga akaali esembabule kalabike okulabikanga akaali akalukuntana mukole akamyufu akamazima n'obwenkanya kuba lino eggwanga lyaffe ffenna twagala kulyeyagaliramu nga tulina emirembe nga tuli bantabalamu nga tusigazza obulamu bwaffe kuba kalulu kajja genda ate eggwanga lisigalewo. Mwebale okundaba mwebalire ddala.